Omulabi wa Spark TV leero tuli ba mukisa tukyaliddeko afande Kananura mu ofiisi ye. Tumusanze ali biza akola mirimu gya ggwanga naye tekitugaana kubeera nga naffe tunyumyamuko naye kubeera kyekimu ku ebyo yasaninga up okubeera nga akola okuweereza bannayuganda mu mbeera yonna. Obudde buno omusirikale abeera ready teyeebaka mugye mwebakira abasirikale babeera bakola. So tugenda kubeera nga tunyumyamuko ku nsonga za traffic. Enkozesa y'amakubo naddala guno omwezi ogwa December tumanyi nti abantu mutambula mugenda mu byalo okubanga mukyaguza ennaku enkulu mubeera musanyuse omwezi gwonna mugumalako nga musanyuka. So enkozesa y'ekkubo eryo erina okubeerako ennambika ey'enjawulo okulaba nti ate omwezi guggwako ng'obulamu busigazizza nga tewaliwo bintu byonoonese ate ne mudda omwaka ogujja nga buli omu ali bulungi nnyo. Afande tukwaniriza ku Spark TV. Weebale nnyo okubeera nga otukyaziza buuza ku balabi ba Spark ate tube nga tweyongerayo se. Esebo weebale nnyo mwebale tukyazanga aba Spark TV. Tubagala nnyo nga traffic police ate namwe abalabi ba Spark TV mwebale nnyo okubaayo. Era ndi musanyufu okubeera wano ku Spark TV okwogera eri abantu baffe. Mwebale nnyo era ekyo bwe buvunaanyizibwa bwaffe nga traffic police okulaba nti abantu baffe balamu ku nguudo nga batambula. Era tuyina ebikwekweto bye tutandiseewo bye twayise arrive alive. Mu Luganda nandikigambye nti tuuka mirembe. Tandika olugendo lwo ng'oli mulamu ate lumalirize nga oli mulamu. Nti abantu abangi mu biseera bino tubanga twetegekera ennaku ezenkulu, abalala nga tuseevinza akasente emyezi omwaka mulamba nga tulinza okujaguza olwo olunaku, naye ate oluusi ne bitaggwanga birungi ng'abamu ate bali mu miranga olw'abantu abafa ku nguudo n'abo abakosebwa. Ekyo si kye kirungi. So kiba kikulu nnyo okulaba nti buli muntu ali mulamu naddala ng'atambula. Era kituufu nti omwezi guno tulina ebintu bingi nnyo ebikufuula amakubo gaffe bize. Tuyina abantu ab'obutale abatambulira ku nguudo, tuyina abantu abangi abava mu bifo ebimu ne badda mu bifo ebirala obanga batambula, tuyina abasama abantu abayingira mu ggwanga abamu tebamanyi wano weziriwa biki n'ebintu bingi. Ate n'abo abatambula naddala close to Christmas okuva engendo empanvu okugenda okujaguza olunaku olukulu kuva mu byalo gye babazaala. Nti abamu oluusi bamanyiridde engendo zino enyimpi avuga kilomita 5 ekinene ennyo kilomita 10 naye ku olwo ajja kutambula kilomita nga 3. So bintu bingi ebibaawo nti ffe nga traffic police tuvuddeyo okubanga tutandika ebyo ebikwekweto oba operation gye twayise tuuka mirembe oba tuuka ng'oli mulamu. Tuli mu kukola ebintu bingi ebyenjawulo era bw'olaba nti mu myezi eweddewo nga3 tulabye obubenje obw'enjawulo obuzze nga bubaawo naddala buviira ku mmotoka trucks oba ebiroole n'emmotoka ezisaabaza abantu mu bungi nga zi buses. So tugenze mu maaso n'okuba nga tukola ebikwekweto naddala tutagetinga ezo emmotoka okulaba nti emmotoka ezo nnamu. Emmotoka ezisinga ziganyegenya ezitambulira ku nguudo era ziviirako obubenje owulira nti emmotoka eganye okusiba neyingira emmotoka endala abantu ne bafa ne baggwawo. N'ebintu bingi nga zi buses eziviolatinga route charts, buses abamu abazivuga nga tebalina zi badges ate nno nga kwotadde n'abo abavuga nga batamidde. Ebiseera ebyo oba ebiseera bino abantu abasinga bagala kwesanyusa ate nga bwe bavuga. So tutaddewo akawunyemu zaffe ebyuma byaffe ku checkpoints zonna okwetooloola eggwanga. Era gwe tebwewunya nti saawa nga 7 ogw'ekiro oba 8 tujja kuteeka mu kyuma kyaffe okulaba oba gwe ali mu kuvuga bbaasi oli mulamu. Era bwe njogera abamu tuli mu kubakwata oli ali mu kuvuga bbaasi alina abasaabaze 67 naye tewewunya nti yataddemu ddaki omwenge. So tuli mu kukola ebintu bingi. Emmotoka tuzikebera. Waliwo n'ebino emmotoka ebinene ebiteekako obutaala bwe twayise illegal lights abagattako amataala ku mmotoka eyo agatakkirizibwawo bateekako amataala n'osinga emmotoka nebanga Christmas tree mu luguudo. Emmotoka zireeta obubenje ku nguudo era ebyo twabizuula dda kati ebyo byonna bye tulimu kubanga tukolawo. Era bwe twogerera abasirikale baffe abali ku nguudo ez'enjawulo ebintu biri mu kutambula abantu tuli mu kubakwata abamu ne tubakolako okusinziira amateeka bwe galagira naye ate n'abamu ne tubakaka okubanga baleeta naddala ebintu ebyo bitali ku mmotoka zaabwe. Oli ayina emmotoka naye emipiira teriiko
so tuli bamuzo okugamba sooka ofune emipiira teeka ku motoka olyoka otambule. Ebyo byonna omulabi waffe omwagala owa Spark TV tulimu kubikola, era gwali alina emmotoka omanyi nti si ennungi gitereze nga tonagenda ku luguudo. Tukola ne ku bintu ebirala nga speed. Tulabye speed kyekintu ekyasinze okuleeta obubenje ku nguudo, abavuga endiima. Era mu biseera bino abantu bajja kweyongera okuvuga endiima. Oli ayagala kuvuga speed kubanga eri aleeseyo abasaabaze ayagala kubaleeta kubatuusa awalala nga bwakola ssente, alowooza ku ssente ne yeerabira obulamu bwe ng'ali ku luguudo. Ebyo byonna tuli mu kubikola okulaba nti enguudo zaffe ziriko obutebenkevu, abantu muli balamu. Bino tetubikola nti twagala kupanishinga oyo omugoba w'ekidduka kyonna, naye okulaba nti gwe oli mulamu. Abeetika excess, abaloading ebintu ne bitirira obungi, emisango mingi ku luguudo, egyo na tuli mu kubanga tugikolako. Nga bwe nkyogeddeko nti kati bwe tubakwata tubawa engassi zaffe eziriko eziri standard, nti abasinga ekyokulaba yako omuntu waba avuga emmotoka nga nkadde oba nga tekkirizibwa okuba nga etambulira ku luguudo, engassi eba ya mitwalo 6 n'ebintu ebirala ebitambulira mu mitwalo 10 n'emitwalo 20 nga ab'omwenge oba abavuga endiima. Kale okusinziira naye ate nga munnange twabadde ate n'okugamba nti abamu tujja bakwata ne tubakaka okuteekako ebyo ebintu ebitaliiko, ne tukugamba emmotoka empiira ena yonna teriiko, ate kiyinza okuleeta obulabe oba obuzibu akabenje ku luguudo. Katuge kye tukwagaza, teekako emipiira olyoka okole ki, otambule. Naye ne tukuteeka mu records zaffe ntuge ku lunaku lwe luti twakusanga nga toyina amataala, n'oteekako amataala ne tukusonyiwa n'okola kino ogenda. Naye ate kati okomyewo era nga ekizibu kyekimu, katugwe kitegeeza nti olulimi lw'owulira luba lwa kooti. So kati okusinziira, abamu tujja kuba nga tubatwala mu kooti, abalala ne tujja kuba nga tubawa engassi, naye ate n'abalala tulina obuyinza obubasonyiwa ne tubagamba kola kino bwetambula ogende. Then of course n'okusinziira omusango omuntu gwakoze, ate tutusuubira okusanga omuvuzi wa baasi atamidde nti tujja kukuwa receipt. Nedda, gwe tujja kukusiba tukufingerprinting oba tukuggyeko ebinkumu, ate tugende n'omaaso n'okubanga tukutwala mu kooti. Kubanga really tosobola kuzanyira ku bulamu bw'abantu 67 bw'otyo nti otamidde ate n'oyagala okuvuga ki baasi. So kisinziira omusango omuntu gw'abakozi. So abantu abo abagoba b'ebidduka bino ebisaabaza abantu abo bo tubateddeko essira ery'amaanyi ennyo, kubanga nti in case ekibanga kibaddewo nga kivudde kubo kiba kisobola okuleeta obulamu bw'abantu bungi nga bafudde abantu bangi oba ne bakosebwa. So ensonga lwaki abo bo tubateddemukko ku maanyi okulaba nti kati ngeri gye treating ono ng'avuga mini baasi, avuga baasi eyinza okuba nga singeri yemu nono ali mu kuvuga yeevuga, balimu babiri ali omu. So kale okusinziira ffe okulaba nti tuli beeteefu oba tuli bamalirivu okulaba nti tulwanyisa naddala ebintu ebyo bitali birungi mu mirimu gyaffe egy'abasirikale nti babawadde kasente ne batambula, nti tuyina ekitongole kya Alert Squad. Alert Squad be bapoliisi betutuula nabo enateete ku ekitebe ekikulu ekya traffic, nti bano bavunaanibwako ku neeyisa oba empisa ez'abasirikale baffe, nti bo kye beetaaga just okuba nga batulopera. Bwe tuba nga tetufunye information ku ebyo ebitambula oba ebigenda mu maaso tetusobola kubitegeera. Nti then ekyokubiri, abantu abasinga buli bw'oyogera ku nsonga y'enguzi ku luguudo amangu ne baluwoleza eri omusirikale ku kibi kyakoze mu kukwata ssente, ne twerabira nti n'oyo awaddeyo ssente ye ate nno mubi nnyo okusinga n'onakutte ssente. Abantu ekyo tabalete tebakimanyi. Yes, naye bwekiteeka mu luzungu luno olwaffe olufuutifuuti nti corruption is a two way. Awaddeyo bribery, afunye ye corruption. Ate nze nendabira ddala nti ono awaddeyo ye mubi nnyo, kubanga singa tawaddeyo oli teri kye yandifunye. Ekyokusatu, nti gwali mu kuwaayeza essente okyogeddeko bulungi, nti oyali mu kuwaayeza essente, it's like you are selling oli mu kuwaayo eri obulamu bwo. Yes, because bwe tuba nga tubakwata tukola ebyo byonna tuba tutaasa eri obulamu bwammwe, tulabye enfunda nnyingi
nti abantu bazze nga baviolatinga batudde waggulu wa motoka ne tugezako bakwata ne babeera rudde ne batoba poweringa ne batambula naye ate motoka ne zoverturning abantu ne bafa. So buli mumwe banga tukola bino ebikwekweto tuba tutaasa eri obulamu bwammwe. So kati buli bribing your way out of that, then you are heading to death. Oli mu kugenda gy'oyinza okufiira oba okukosebwa eri obulamu bwo. So tusaba ebikolwa ebyo si birungi, ffe tubirwanyisa nga traffic police, naye namwe tubasaba mutwegatteko okulwanyisa wamu kubanga mwe kye tubagalako kitono nnyo, tetubagamye mukwata abaserikale baffe naye mutuwe information. Abantu tuyina amasimu, buli muntu kati enaku zino alina smartphone. What do you make use of it? Recording evidence yo giteeke mu recording mode ngono bwakusaba akasente ate nga si kuwayiriza naye waliwo ne bana abawayiriza. Teri muntu gwowa ekipapula ntavuza obubi n'asanyuka, by all means ajja kunoonya ekintu kyona ekinaatentinga omusirikale waffe okumufuula omubi eri bakama be, ate n'abamu ne bagenda ne baleejinga n'olira nga amuteekako ebyo nasigala nga amuwayiriza n'okumuwayiriza n'amugamba nti gwe ojja kundaba gwe tolina omulimu guweddewo. Ebyo byonna n'atiisatiisa. Nedda bawa amazima, bw'awanga waliwo ekibaddewo ekitali professional ku luguudo kituleetere. Ku room 73 e Nateete we tuyina omusirikale oyo akulira empisa z'abo abasirikale abalala mu field, genda butereevu reporting ensonga yo. Bajja kukolako obwosinkana abantu bonna abagenzeeyo babakozeeko. Tuyina kooti ezituula neziwozeza bana abasirikale nezibawuliriza nezibabuuza abantu ne baleeta obujulizi eri abasirikale bano abeeyisa obubi. Ebyo byonna tubikola era okumaliriza nga nabo ne tubabonereza oba ne tubakolako okusinziira amateeka gaffe naffe nga wegalagira. Afande kisemberayo ddala waliwo amakubo agamu nga bali mu gakola. Mu mbeera eyo muteeseteese mutya okulaba nti road works ezisigala zigenda mu maaso naye ate nga ne ba road users basigadde bakozesa amakubo ago ne watabeerawo bubenje mu bitundu ebyo bali mukola, kubanga twali twogerako ku n'abagoba b'amamotoka naddala baasi ezo ennene ezivuga long routes nga bagamba nti ebitundu mwe bali mu kubeera nga bakola oluusi bitera nnyo okubanga bigwamuko obubenje. Simanyi oba waliwo arrangement ey'okuteekawo ku abasirikale okubanga ba overseeing traffic flow mu bitundu byonna ewali road works. Ku nsonga eyo kwabo abakola enguudo ez'enjawulo, ekisooka development tumwetaaga kubanga amakubo go tugeetaaga nti bagakole, naye ate nabo balina ate amateeka agaba governing nga abakola enguudo. Balina otuwandika ne batutegeeza nga traffic police ne tumanya wa gye bali mu kukola, ate bwe banga nabo beetaaga manpower yaffe era tugenda maaso n'okuba nga tudeployingayo mu ebyo ebifo. Then nti buli babanga bali bagalawo oluguudo ate balina okuba nga bateekako alternative route abantu gye balina okuba nga balina okukolesa. Balina okubeera ne proper signage nti obupande obulabika bulungi, wakuba nti abantu baffe abavuzi b'emmotoka abasinga ebintu ebyo tebabifaako. Ye ajja tamanya nti kubanga nze amakubo agasinga ngayiseemu obupande tubusanga bubaayo wano speed limit twagala 2 naye ate nosanga omuntu ali mu kuvuga 4 5 zaaki. Olina bagamba danger wano waliwo ekinnya wegendereze ne bateekako ribbon, naye abantu bali stable nusu ne babijjako ne baagala okutambula. Then balina nabo abantu baabwe nga bo ababeera mu reflector jackets banga bazambadde balaga naye lwakuba nti nga bwe tukyogedde nti ono omuntu akolesa oluguudo abasinga bali stable nnyo. Abasinga olulumi lwe bawuliza lwa mu traffic yekka. Nedda abakola enguudo balina abantu baabwe bawadde nzise baabwe abakontrolinga. Muwulirize oli ajja kuyimiza n'akugamba sebo wali waggale tokkirizibwa okukola ki okuyitayo yitawa n'ogamba nze tombulira omu traffic nga simulaba nga ebyo tebijja kukola. Tusaba muwulirize eri abo abantu ate nabo banga batugambye naffe tugenda maaso n'okuba nga tudeployinga okulaba nti abantu baffe batambudde bulungi. Nze kyenandisabye nti okubeera omanyi amakubo gano ekigatambuza oba ekigagavaninga kyo kyandibadde okubeera n'empisa. Empisa naddala eri abavuzi onalina kyangamba kamuwulirize, olina anyimiriza kanyimirire kampulirize. So ebyo naye tubigoberera tetujja kufuna buzibu naddala ku makubo ngaago era nga kyoyogera ekituufu nti waliwo enguudo ezimu abamu nga bafusifuniremu obubenje olwokuba nti buli mu kuzikolako
naye olwokuba nti speed yababatereddeko 20 per hour tebagala kiwuliza ali mu speed nkaaga. Waliwo ensonga lwaki bakitaddewo kubanga waliwo ebimotoka bipakinze, waliwo ebinnya, because they are constructive. So please listen and adhere. Afande, obubaka bwo obwa Christmas eri bannayuganda? Ngamaliriza, yes, fenga traffic police tuli ku nguudo okulaba nti twenforcinga ate ne tulaba eri compliance okulaba nti abantu bagoberera amateeka ku nguudo, naye tetumala. Bw'obanga gwe teweewaddeyo okukola ekyo ekituufu, obutebenkevu ku nguudo obuvunaanyizibwa bwa buli muntu. Gw'olina omulimu n'ogwo olina okukola ng'atambulira ku luguudo, nga avugirako emmotoka oba ekintu kyonna, naye kasita ng'oli ku luguudo. Bw'obanga gwe tokikoze bulungi, kitegeeza nti oyinza okufuna akabenje nga olinza mu traffic. Tolinda mu traffic okukola abantu, olina okuteekako omusipi. Guteekeko, kiba era kiyamba gwe ng'enjogera ya leero. Yambalayo helmet, tolinda mu traffic okugamba nti yambala helmet. Era nakyo kiyamba ani? Kiyamba gwe. So manya nti obutebenkevu ku nguudo obuvunaanyizibwa bwa buli muntu. Ennaku zino tuli mu kuziyingira, abalinza okuba nga bajaguza, ate ne tumaliriza nga tuli mu miranga. Ekyo tetukyagala ate tetukisabira. Kyetusaba nti buli muntu abeere mulamu, naye nga naffe tutaddemu ku maanyi okulaba nti tuli balamu nga tukozesa enguudo zino. Naddala eri abo abatambulira ku mmotoka nga zi buses oba minibuses, yogerako muganda wange gwali mu kundaba. Tosirika ng'oyo driver ali mu kuvuga recklessly, overtakingira wayagala n'ebintu ebirala byonna. Tosirika. Enamba zaffe bulijjo tuziwaayo, enamba zi toll free, so zikolesenga. Tukubire, tugambe kifo ki, motoka ki, wawe muli, tujja kuba nga tuyingirawo ne tubayamba. Mwebale nnyo, mwebale ddala, tubaagaliza ennaku eza Christmas n'omwaka omupya ebirungi.